Yes, Amal Msuza atabukidde Rema, atabukidde mama Rema amugamba njagala kubeera ne taata, njagala kusula ne taata, njagala kulaba ku taata wange, nkoyo kubeera wano nga siraba ku taata. Ku myaka 5 gyokka omwana afukidde mama we ekizibu. Rema ali ku bunkenke, oba oli awo asuubira omwana bw'anaagenda ewa Eddie Kenzo tajja kukkiriza kuba nti amukomyawo. Tukwaniriza nateerako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Mpita Ntambi Kimso Namwan Rich Boya Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga bwe ya subscribinga, ate naawe atandaba kuba nti osubscribinga ngamba kyekiseera obeere nti osubscribinga, then tutambuze sisimu za Uganda mu Kamoli nga bwe zirina okuba nti ziri. Twakugamba nti tuleeta palapasi wabula twasala okuba nti kuleetera ez'ensonga nga bwe zirina okuba nti zitambula, oba oli awo naawe n'ozifuna n'ozewulirirako ne tusigala nga tutwala system eno mpola mpola mu maaso. Mpita Ntambi Kimso osobola okunoonya kole ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso, ate nga ku Twitter nkozesa Kimso 16, ate nga ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5. Osobola okunoonyako no addingako ne tuba kitwogerako. Nnaku lwa leero twakitegeddeko nti mwana muwala amanyikiddwa nga Amal Msuza ngono muwala wa Kenzo, yes namba 2 yadda ku Amaya Msuza. Omwana ono afukidde mama we ekizibu. Amal Msuza afukidde mama we Rema Namakula ekizibu era nga omwana ono afuse problem. Oba oli awo Rema atandise okuba nti yeebuuza ku mikwano gye ne famire ze ekyokola, because omwana wetwogerera ataddewo embeera enzibu. Omwana amanyikiddwa nga Amal Msuza aganye okuba nti ali emmere, aganye okunywa ekintu kyonna, agamba mama we nti ekimala njagala kugenda kulabako taata wange, njagala kubeerako kulabako taata wange, njagala kubeerako ne taata because I miss my dad. Era nga daddy wange mwali mu ggwanga mwangamba nga nti taliiwo akati yakomawo, so n'olwekyo njagala kulaba ku taata wange. Wano nno Rema gatandise okuba nti gamukanuka. Atujjukire Rema okuva lwe yagenda yasala okuba nti akweka mwana muwala amanyikiddwa nga Amal Msuza okumujja ku taata we, era nga yasuubiza taata we obutaddamu kulaba ku mwana ono. Kenzo abadde aze akola ebintu ebyenjawulo okugezako okuba nti afuna omwana ono, naye nga abadde tasobola kumufuna, nga ne ku phone call omwana ono babadde tabamulaga oba babadde talabika. Ekyatandika okuteekawo okwewalikirira n'okudawutinga oba omwana ono yamuzaala. Omwana ono yagenda mu maaso n'okuba nti abeera mukakamu okumala ebbanga lyonna, era nga Amal aze nga asirika ng'omwana omuto ku myaka emito nti badde bamutwala speed mama we oba oli awo ne taata we omuto. Kyekiseera kyabadde lunaku lwajjo omwana ono yatandise okuba nti akola obukolomooni n'obukodyo obulaga nga bw'ayagala okulaba nti alaba ku taata we, era nga kyasookeddeko okukola kwe kuzira emmere n'ebyokulya n'ebyokunywa byonna bye batadde ewaka, ng'omwana agamba mama we njagala kulaba ku taata wange, njagala kulaba ku daddy mwali mu ggwanga, mwangamba nga nti daddy bw'alikomawo mujja kuntwala mulabe, naye paka ssaawa zino amazeemu ebbanga liwera mundaga nti temukifaako, temwagala ku nze nabe taata wange. Amal agambye mama we sigenda kuddamu kulya, sigenda kuddamu kulya kunywa, sigenda kuddamu kubuuza muntu yenna paka nga muntu te ndabe ku daddy wange. Amal akoma kulaba daddy we ku TV kwogata ne mu mpapula z'amawulire, naye nga ate okumulabako physically byakoma dda bukyanga mama we agenda ewa Dr. Mza Sebunya. Kino nno kyatandika okweteekawo okwewalikirira eri amaka ga famire ya Edrisa Msuza, era nga Msuza yatandika okuba nti yeewalikirira omwana we kubanga yali amaze ebbanga oba oli awo eriwerako nga tamuwuliriza n'okuba nti amulaba. Abantu abasinga batandika okuba nti basaliza Msuza omusango obutafaayo ku mwana olw'okuba abeera wabweru w'eggwanga, naye ate Msuza yagamba nti omwana alina baganda be, era waabaleka wagenda ebweru w'eggwanga baganda be babeera n'abaana be, si Amal yekka wabula ne Maya gy'abeera, so n'olwekyo abaana bali seefu nga bali ku sayidi ye. Wabula Rema yagamba nti tasobola kuba nti agabira mwana we baganda ba Kenzo because balagajjavu, tasobola kuba nti alekayo omusaayi gwe kuba nti gubonaabonera eyo. Kenzo yasalawo nakuba nti asirika oluvannyuma lw'okuba nti teyayagala kubeera mu lutalo ne Rema Namakula, naye nga ate mikono gya Rema gitugambye nti olunaku lwaleero nti omwana bambi atandise okuba nti yekalakasa, agamba Rema njagala kulaba mwana, njagala kulaba taata, bw'otantwala kulaba taata sijja kuddamu kuba nti nnya mmere oba n'okulya ekintu kyonna, wabula nja kufiira wano paka yes oba nfenfe, naye nga njagala kulaba ku taata wange nzaala because ebbanga libadde ddene nga simulaba.
mulabako nze taata wange talina kyeyankola njagala kulaba ku taata wange oba oliawo nange nfiiringe laavu ya taata ngama yabwagifiiringa ngama yabwamulaba nange bwe njagala okumulabako because taata wange nze talina kyeyankola nze taata wange mumisinga taata wange bwe bulamu bwange so mami olina okuntwala ndabe taata ku myaka 5 egy'obukulu Amal ataddewo embeera era nga ataddewo obunkenke awo ekiragira nti omusaayi guba musaayi nkugambye omusaayi guba musaayi oba oliawo twali tetusuubira mwana ono kuba nti areactinga mungeri gyali kureactingamu naye nga ate system zakyusedde omwana atadde bazadde be ku nninga atadde Rema ku nninga ali ku kyo kyamukalirira amugamba nti njagala kulaba taata bw'otanaga taata sijja kuddamu kuba nti ndya mmere abatunulizi b'ensonga zino bagamba nti oba oliawo Rema aleke omwana alabe ku taata we akakane mpola mpola then amufune bapita ntambi jimzo bali kwanti we kwekumira ku mukutu gwaffe omuganzi kumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli twakugamba abantu tetuleta palapasi wabula twasala okuba tuyingira munda ne tukuleetera amawulire gosinga okwagala atenga amawulire gano gabeera matuufu 99%. Of course tugagendera ddala tugasengejja ne tugafuna naffe ne tubikutuusaako ng'oba oliawo yes olina okuba nti obifuna ddala lunaku lwe twogerera Rema ali ku bunkenke yes Amal Musuza muwalawe amutadde ku bunkenke amugamba njagala kulaba taata wange bw'otamumpa sijja kuddamu kulya sijja kuddamu kubuuza sijja kuddamu kuzannya na muntu yenna sijja kuddamu nakwogera na muntu yenna paka nga ndabye taata wange mulekerawo kunimbalimba temumpita mwana muto taata wange mwali mu Uganda mwangamba nga nti bwakomawo mujja kuntwalayo oba oliawo mulabeko naye ng'ate mwesulirayo gwa nagamba mugenda mu shopping ku shoppinga musenga mugenda mu mikolo mugenda mu mbaga nze mundeka wano mulowooza sirina baffe nze nange njagala kulaba taata wange njagala kubeera ne taata wange njagala kulira wa taata wange nkoyo okubeera eno gye simanyi wanono Rema ali ku bunkenke oba oliawo omwana amufukidde ekizibu kugambye bampita ntambi Kimsona Manuel Kiboya Maxud Junior bye bye.